ngumujira kadina kani abamu chachi boli batumira ko dini tumirira chachi aina wabachimira ndina kale luswata meya tubika wempe nkutumiddeko nnyo katusubire ntindo tunafuna ebibala nitani kukulaga ebibala nga bwentandisa okulaga ebibala abantu bakuteekemu obwesige nga bukyali atera n'okuyitira ennyo mu bubanda omanye abantu abakombako kabisi babeera n'ebirowoozo birungi nnyo kale singa mukulu luswata atandika okuyitayitako abantu abo balina ebirowoozo mwebe mwesulubabba ne mulowooza nti nno tibaliyo tugende maaso programu ddala ekituufu kyeki mwetugwira toki mu mpapula z'amawulire n'ebintu ebirala ebiba biguddewo mu ggwanga kaakati tuba tukomye nga njagala omukulu ono byaba atandika tukomye okutolotooma singa bannanyini ttaka eryo banasigala nga batolotooma bannamawulire basobola okukozesa omukisa ogwo okwonoona erinnya lya Buganda n'obwakabaka bwaffe kaakati nembuuza kati kiki ekiriwo mu mawulire kubanga okuviira ddala mawulire nga muzemba kulaga mulangira wasajja bamutwala wa pulezidenti amawulire waliwo bakaba obwakabaka bugambi wasajja tugenda kujja wa sente ezigenda okusasula Dr. Kasasa kati ebintu byonna biri mu mawulire naye nga mbako yagenda okuwandiika ebbaluwa eyo egiwandiika bilioni 5 katuli mu 10,000 naye ngaensonga kati ziri mawulire batolotooma kakati sebo nze kidaga musa okuba ekitemu tuli wano mu nsonga za nkulu naye buli omu ateekwa okugira ki okuziwulira aziyige azimanye omuntu atandika okutolotooma aba tannajjayo nnyo maloboozi kugatwala mu lwaniko aba akyatolotooma n'ono munne nti munnange nkoze bubi naye bigenda bigira ki nga agenda agambako muliraanwa agambako gundi tyaa nti awe kituuse kijja kwabikira wano ngenjogera yenaku zino weeri naye nga tetwagala Buganda eyabike tuli wano okuvumirira tetuvumirira Buganda kubanga abamu ebweru eri mukama wange bweyogera ku Buganda ne bweba ngaekoze ekibi baga nti okoze ensobi ate teri yatajja kwogera ku Buganda kubanze kidaga ndi Muganda bajjajjange Baganda era tuli mu lubiri nga Abaganda bwe kiba kyonooneka ddala nga kwezi yakyonoona leka tumugambeko alime kukyonoona okusinga lwekinayonooneka n'abazzukulu bagire ki bakisange nga kyafa omuntu owulira nga batolotooma ate bitolotoomwa bikwata ku Mulangira ne Buganda kakati omuntu ono yali akiikirira Lubaga n'awandiika ebbaluwa ng'alinga alabula oba ategeeza nti gundi ne gundi lwaki bayombagana ku nsonga eno mutazituulamu nekigaana kakati wano ekituuse kyagala kuwumba kireme kweyongerayo mu maaso Dr. Kasasa bagende mu mateeka nga bwe batambula bwe banaaba bamusingidde era bamuwe ensala nti tukusinze naye okugamba nti bakitwala ani yakitwala ani kakati mu mateeka twagenda mu mateeka era nakugambye wano nti omusango kumpi kati gumaze emyaka n'emyaka kakati ekizibu ekiriwo bannange obulyake fete tujja kutya kwogera Buganda yaffe era tetugenda kuva mu Buganda tugende mu mawanga amalala tujja kubeera wano naye tusaba nti abakulembeze baffe mu Buganda beddeko omukulu okutwala ennyumba ya Kasasa David Wasajja nga yambibwako Pulida Seguna owa Lupaganda Company Advocate bagenda e Nakawa ne balimba omulamuzi ne bamugamba nti tulina omupangisa mu nyumba yaffe y'ebuziga alemye okusasula emyezi kakati giri 6 tumubanja kakadde kamwe emitwalo 8 asasula emitwalo 3 ne bamugamba naye twagala otuwe olukusa tugende tukwate ebintu mu nyumba ye twesasule omulamuzi n'abagamba mugenda kukwata bintu ki ne babiteeka ku lupapula sazze nalwo nendowooza nti no waliwo ono bwino omuli olukala lw'ebintu ebyo ne bateekako TV na biki ebyali bigenda okuwambibwa mu nyumba ya Kasasa gye baalimbirawo omulamuzi nti nno yali mupangisa bwe bafuna order ekwata ebintu bya Kasasa ebyo bagamba nti yali mupangisa ne bagenda mu Kisenyi ne bafuna Bakanyama ne bafuna patrol ne bakikozesa nga court order okujja Kasasa mu nyumba ye olaba abantu abo balina olukujjukujju olw'obulyake ekintu kino baakikola nga bakimanyidde ddala nti bagenda kubba njakukozesa ekigambo ekyo kubba kubanga omuntu atagenda kubba lwaki olimbalimba era bwe baatuuka ebuziga ne balyoka bakasuka ebintu bya Dr. Kasasa ne babiteeka ku geeti byonna ne bikubwa enkuba kubanga omusajja mwe yali asula mu nnyumba ye ne bagijjamu ne bateekawo n'abakuumi ne bakooma olwo ennyumba bagiddiza
kakati Kasasa kazambwa naye agenda mu kooti agamba nti abasajja banguba mu nyumba yange omulamuzi abaga nti zibalina baŋŋambi nti oli mupangisa olemeddwa okusasula nti kino kiriwo ekiti omulamuzi n'asazaamu ekiragiro ekyo mu bwangu olaba abasajja bali abalyake nomuba Kasegona nga kwali bwaba yeewakana ebiwandiiko byonna mbirina ebiriko n'emikono gye era bw'abanga ayagala tujja kuwera ennemba ng'ayagadde okuntwala mu kooti mulage ebiwandiiko byonna ate musingire yandigirire kubanga y'omu kubayamba ku mulangira David Wasajja okutwala ennyumba y'omusajja Kasasa ekintu ekitali kyatuufu omusajja Kasasa oliwo omulaba nze kiromulaba kuti myaka 9 lwaki omutulugunya kakati bavaawo bamaze okugira bagenda okufuna stamp duty omanyi bubanga ogenda okufuna ekyapa osasula omusolo gwa gavumenti bwe yagenda mu gavumenti mu revenue balimba gavumenti nti ettaka libagala okufunirako ekyapa teririiko kantu konna era nga value yalyo ya mitwalo 10 imagine mu 2025 kyokka nga mu 1975 Dr. Kasasa ennyumba yagigula mitwalo 15 kati buyinza okubeera ng'obuwumbi 4 mu biseera bya kakati kubanga jjukira emmotoka yagulanga mutwalo mu biseera ebyo kakati oli agambye kitekuli kintu tekuli wadde akaki era mu buwandiike n'ateekako ebintu byonna mbirina kuno mbirina mu buwandiike nesibiri kakati omukulu kamasooke mbasomeko bintu bino biri mawulire omukulu ono kwezi tabijja mu bbanga fenna tetubijja mu bbanga ojja kusomako Dr. Kasasa bwe yaddayo okuzaliza obujja ne bakamutema ng'omuntu omulala omulangira Wasajja bwe yatwala liizi eyo amangu ago Wasajja ng'ayita mu puliida we era omubaka wa palamenti Medard Segona yagenda mu kkooti y'omulamuzi Agnes Nkonge n'amulimba nga Dr. Kasasa bw'ali omupangisa we nti kyokka omupangisa oyo yagaana okusasula lenti kati emyezi 6 nga buli mwezi yalina okusasula emitwalo 3 omulamuzi mu butamanya yawa Wasajja ekiragiro okubowa ebintu bya Dr. Kasasa gwe yayita omupangisa we mu nyumba gy'ataazimba mu byaboyebwa mwalimu TV, fridge, entebe n'ebirala Wasajja yakozesa ekiragiro kino nga n'apangisa bakanyama mu Kisenyi ne poliisi ne basuulira Dr. Kasasa ebintu bye wabweru n'ekigendererwa ky'okumutwalako enju ye n'ettaka Buule yaddukira mu kkooti y'e Nakawango Okitoba 28 2015 neyeekubira enduulu omulamuzi Nkonge n'awuliriza era omulamuzi yayingira mu nsonga Wasajja n'olweyo Segona era n'awalirizibwa yeekubira enduulu omulamuzi Nkonge n'awulirizibwa era omulamuzi yanyiigira nnyo looya yanyiigira nnyo omulangira Wasajja ne looya we Segona olw'okumuubisa bw'atyo n'asazaamu ekiragiro kye wadde Wasajja nga August 3 ensonga zino zayingira lwamu yali omubaka wa palamenti mu kiseera ekyo Ken Kyamuze ebitwala bimansi wagize akati genda ku bisoma nawadde gigi n'emisolo gigino nakyosooka egisome Wasajja teyakomaawo ennyumba gye yagamba nti yali omupangisa ate bwe yatuuka okusasula omusolo gwa gavumenti ogwa stamp duty yalimba chief government valuer nti ettaka tekuliiko kantu konna era kifo kyereere era si kya bbeeyi bw'ati ennyumba ey'ebbeeyi n'ettaka yiika 2 chief government valuer n'abalirira emitwalo 10 era bw'ati Wasajja n'alagira asasule stamp duty ya nusuru 10 era neyo gavumenti era naawe gavumenti n'agiyisa kulitalaba okirabye gavumenti yagiyisa kulitalaba omulamuzi n'amuyisa kulitalaba Dr. Kasasa n'amuyisa kulitalaba kakati ddala ebintu ng'ebyo bw'obitunuulira singa nsonyi okukyogera kino sikyogere lwa bubi singa omulangira Wasajja yaliwo ku mulembe gwa Idi Amin Dada ng'alwana ne Kasasa yandibadde mulamu teyali badde kubanga ebintu byonna tubisomye tubirimu tubiraba n'abatulaba n'abatuwuliriza mu biwulira si byakwa butayagaliza naye ekintu ekyagalibwa ge mazima
Seggona ye mubaka nkiikirira naye owulira ate bino mu mawulire omugyamu obwesige keyagamba n'agamba nti bannange kati kyenvudde ngamba wano nti ebintu tebikyali byankiso kuba ow'amawulire ye bw'abotula ekintu n'obulako gwe bw'omuziyiriza ye aba right mu ekyo kugenda nakyo mu maaso paka waagira ki lwakimaliriza fe tetwazze kumaliriza nsonga twazze okutangaaza abantu ddala ekituufu kyeki ekituufu kyekino ababaka baffe ab'emmengo n'emmengo ba Buganda Land Board be bakola bye bituufu namwe abali eyo mwejjiremu kuba kino si kyaffe ekyawano mu studio kyansi yonna mwejjiremu ddala ekituufu kyekiruwa ndowooza amawulire weegali muyiwulidde mukulu kwezi olesa ebiwandiiko bingi by'olina naye ebiwandiiko ebyo ebingi birimu steps yabyo ate birimu ebirungi ebibirimu naye ebisingamu biki bibi ebirungi ebibirimu kwe kutegeeza abantu bye balina okukola oba be babadde batamanyi ate ebibi ebibirimu ffe kwogera kituufu bajja kukiyita kibi naye nga kyekituufu kubanga etutaakyogereko tugenda bijja kusigala esaanawo era nga nkyali kagambo ka liizi ninawe nali ne ngamba abantu nti bw'okola liizi ku ttaka bajjajjaffe lye baalwanirira bajjajjaffe baalwanirira amasa ga Buganda ago gonna ne bagaleeta ne bagalwanira nga balwanira kubalwa bazzukulu baabwe ku ttaka eryo lye balwaniridde gwe n'ojjamu olikola mu liizi mala emyaka 49 nze neevaawo kaakati endowooza kiikyo bwenvaawo nga ne liizi nga 40 kaakati kwezi aliizinze miliyoni 10 abaana bange n'ennyumba yange bwenvaamu liizi etegeeza ebivaamu bigira ki ennyumba tokwatako buli kimu abantu bamukiwulirize nakibagamba dda diize yombi ekutwala okusula ebweru n'emirambo gy'ogireke wagiziika nga tomagigira gy'onoogiteeka kubanga waliizinga ekikyo kyaggwa olemeddwa mu mateeka bakugjamu kale ekigambo kya liizi tukyegendereze ndowooza kati Dr. Kasasa uno kyekigira ki kyekimubonyaabonya naye nga bulijjo nkyogera era neesiimya nnyo mu pulogulaamu eno okubanga ndi mulamu nenjogerako tetukyaye bwakabaka teryakyawa kabaka naye ebikolwa ebiba nga biri mu bantu abaffe ababaka abaffe Katonda yabalamu fe tetujja kubalamula gavumenti ejja kubalamula naye Katonda yaba asinga okugira ki kubanga okusuza omuntu ebweru ku bintu bye nga ddala obba bubbi kibi nnyo asasula miliyoni 7 buli mwezi azisasula omulangira David Wasajja bw'oba n'okuva mu 2025 okuva lwe batwala ennyumba ya Dr. Kasasa omulangira afunye sente mmeka kaakati ennyumba eyo ate mukiwulirize bulungi ennyumba eyo bino bye bigikwatako ennyumba eri ku ttaka lyayiika 2 ku block 273 ploti 22 ebuziga mu division y'e Makindye ekitongole kya Buganda Land Board ettaka lino n'ennyumba bagiwa omulangira Wasajja mu ngeri etali nnambulukufu ku nnusu 10 n'afunako liizi ekyapa mu ngalo ya myaka 49 abamanyi ebuziga eno y'ennyumba abadde president wa DR Congo Joseph Kabila kitaawe omugenzi Laurent Isaya Kabila giyapangisa ku Dr. Kasasa na Samu family mu kiseera ekyo ng'ayekera gavumenti ya Mobutu Seseko myaka ja 1990 kati bezeri yali nyumba ya Kasasa era oyo Laurent Kabila yagipangisa era Isaya Joseph Kabila mu yakuli okusinza ku biwandiiko bituwafunye ennyumba eno Dr. Kasasa yagigula ku kitongole kya East African Telecommunication ni mwenda nsanvu baali bagigula ku muzungu Dr. John David Reynolds yali yafuna liizi mu 1999 Dr. Kasasa bwe yagula ennyumba n'ettaka ku liizi kyapa yakikyusa n'akisa amanya g'abaana be Sala Nabuule Jen Nakawunde ne Farida Zabali era bano be batwala ensonga ewa pulezidenti ebyo byekwata ku nnyumba kakati nina akantu kano Dr. Kasasa yawandikira ababaka b'olukiiko lwa Buganda n'ababaka ba Buganda mu parliament ya Uganda bassebo ne bannyabo ab'ebitiibwa n'obugombeefu bungi muwandiikidde ebbaluwa eno ey'olwatu olw'Abaganda bannange abali mu Buganda abali mu buzibu n'okubonaabona ennyo olw'ebikolwa ebyabamu ku balangira n'abambejja nga mwe muli ne bannaalinnya abalamba ebikwata ku ttaka ebiyinza okumaganya Abaganda mu bitundu ebyenjawulo naddala mu divisioni y'e Makindye ne Nakawa mu Kampala kimanyiddwa nga waliwo abantu abawerako abafiiriddwa oba abagobeddwa ku ttaka ne mu maka
amataka gaabwe nga bagobwako abamu ku baana b'engoma nga ne bannaalinya mu batwalidde nga bategeeza nga ettaka eryo bwe liri eryabwe so nga si kituufu n'akatono okugjako okulyegwanyiza obwegwanyiza olw'okubeera mu bitundu ebisava ku lyange ery'emutungo basooka kumpa waabira mu nsango nga beekwasa nti nno baali balowooza nti no lyali lya kitaabwe naye bwe kyazuuka okuva mu landi office tino lyange era basigala balemeddeko ne batuuka n'okusibako envumbo kavieti kyokka omusango ogwabawaabira gwabalema okuwoza awandikidde ababaka ba paliamenti aba Buganda ne Buganda kopi nagiwako owekitiibwa Katikkiro wa Buganda omwandisi wa Kabaka ow'ekyama Ssaabalangira wa Buganda Anthony General wa Buganda owekitiibwa sipiika w'olukiiko ssentebe w'olukiiko lw'abamemba ba Buganda mu paliamenti ya Uganda ssentebe w'olukiiko lw'abataka abakulu b'ebika mu Buganda n'abakampuni eyakyaza nti kampani alikoketi kati Dr. Kasasa bwati bwe yawandikibwa kino kyekyali ekyapa ekya Dr. Kasasa ekyenyumba ey'ebuziga kino kyekyapa omulangira David Wasajja ekipya kibatwalirako ennyumba y'omusajja Dr. Kasasa tetulina bingi byakwogera bwe tugamba bwe tutyo nze nina ekirowoozo kyonali nina naye nga nti ababaka b'olukiiko lwa Buganda beetaaga balondebwe bulondebwe tubakubeko akalulu Buganda etegeke akalulu nga tulonda ababaka banaatukiikira mu lukiiko lwa Buganda abanaatwalangayo ebirowoozo byaffe ku Baganda abanyigirizibwa naye ababaka bano abali mu lukiiko lwa Buganda abalondebwa obulondebwa tebakiikirira bakola interests z'abali ababalonda abagalwa abalungi tetujja kusukkakaawo tetujja kusukkawaawo tusinkane ku Lwokutaano olujja mbadde Kanyike Henry Mayanja Kwezi Robinson Munabukuya nekidaaga Ssaalongo Musa okuva ekitemu musibe bulungi mweraba ngenda kuddamu siga amafuta.